nkatula chimbansikizo ebintu byokunkisi nga tebyalimu abanga aleeta omumwa yayisaamu ezo empisa kati ziyita ensiiwufu yasiiwukamu katini ku mpisa omulenzi yasiiwuka empisa katini sikubwatyo bwagamba bubantwala ku trip kyamuyisaawo bali bwosulawo omuntu waabwe ani Isaac kugonza in my life sidatingangako omuntu gwe bayita Isaac newe nali nga nkyali mu ssomero teyaliiyo agamanya Isaac toyagalira ddala kuba newe twandigeze mugakke kandabe tewali sidatingangako omuntu asokusaako linnya lyake wadde Isaac. Alright, tuli ku The Truth Media. Maletera byokya byokka tulinawo ebintu wano bingi nnyo ebiri mu kutambula niri wano ne Lynette. Mostly tugenda kutambulira mu line ye. She's a media personality but still tugenda kutambulira mu line ye kubeera amawulire agaliwo gali mu line ye. Tulinamu Ruz, tulinamu Kasuku, tulinamu ne Zahara Toto. Tugenda kuba tumenya mpola. It's the second time nga mukyaza wano mwamwagala. Bane embozi nga zikuba. Lynette, how are you? I'm fine. How are you, Diane? Bana, you look cute. Thank you. Baby luma abayayi. Byoka. Chobola babade bakuwadde proposal. Ruz yata kwa de proposal. Actually, si yali yakuwadde yakuproposing ira. Yes, kituufu ya proposing ira. More video shoots. No, it wasn't a video shoot. I was there. It was. Jala tugende empola. Ebintu bino bitandikidde makati kati sinawo etandikira nabbi kunyonyola because bitandikidde makati. No, according to the interviews they yakola, it was like proposal yali awo wenyini. It was not even a video shoot. According to interview twafuna, era nga agamba gogenda okubeera Valentine Day. Okay, I don't know about that, but twafunamu misunderstanding. Team ya Ruz ne team yange. Things didn't go ngawe byali plannings okubeera. You all know I've featured in videos before. It's not my first time. I've worked with artists before. It's not my first time. So wakuba this time around ekyabaawo nti teams ebbiri tezakwatagana bulungi ebintu nebitagenda as planned. In the first place, I was supposed to work with Victor, like on a photo shoot on a Valentine's. Which I saw? Yes, finally they fuluma very well. Maybe a Tumblr launch. So I was supposed to feature in a video of his. Then there was either Timmy yetali good with communication. Okay. Not either Timmy yetali good with communication. I was supposed to feature in a video shoot. Sorry, in his video. You try to energy shooting at that very day in a presser. Okay. So they invited me over. So kind of presser because I'm a media personality. So it is very, very okay for me to attend an artist presser. Then took out like they gave me an outfit. I'm like, that is not my kind of dressing. Yes. And then VD is that matching and I because the chete actually na chamba is parking. Yeah, I got a change because I couldn't done with my daily show. Nebanga soko iteka nga awa kamocha. Nempitira ko nebavuza what is going on. Tuina scenes ezimu ezetwagala okwatira wano ku presser tuzongere mu video then afterwards tugende tumaleyo ki video okugishootinga. I'm like baina scenes ezimu ze bali baagala tukwatire ka ku presser. Nengamba it's okay nenzija ku presser nitutula bulungi mu kiteteyi kyange ekitamakinga na nviiri n'ogutambala gwange. Okay. Ezo sini weziba zigenda kugenda mu video. Nembuuza, but this is not part of the script. Lwaki binene ebintu muli mu kubimpa ku last minute. I don't even have time to think about it. No. Just tugenda kwata obuntu butono nnyo tubwongere mu video. Because era video shoot yalina kuba actually yalina kukwatibwa that very very day rally of press. Ng'okuva ku press mugenda direct ku ki? Yes, ku video. Ningamba kale. So netubeerawo press and again I'm like program netambulanga bali waji plan is my manager was so mad by that time because yali tashitegira. I don't want to reveal her mu bantu because omulimu gwa kola her omulimu gwa kola work ono w'omunda so tumala ngendo lava
ebintu birimu ate will you be my girl era amategereza those videos nali mukuba obwamagamba what is going on. Let me first ask kuba omuntu eri according to video gye walina okubeeramu yali was it a love song? Of course, yeah. Victor imba nyimba za Za love love, yes. mu bintu like anyimba nyimba za love banga bamenya omutima like kolo wagattako ku nyimba ze simanyi no some ate kati mumenya omutima batya nga twali tuli mukola it was business. Turn down that proposal. No, it was business. No, business with the cause omuntu ajja kusooka yeebuuza obuzibu bw'abaana Uganda but no, we are not professional. Okay. Ku last minute bali bangamba it is okay bino bigenda beera best video. I've featured in videos before. It's not my first time. I'm an actress. Ezo characters bulijjo tuzizanyanga nobeera mukyala wa gundi like you own the character and all that, but this time around they did not tell me earlier. That is why I even looked like I was lost in all those videos because I didn't know what was going on. Bam papia, I don't have time to think about all these. They're telling me no Kasuku question. I didn't have time to mukuyingira wano wajjanga oli otunula little bit angas ngene tugamba ate omuntu yeah, because nali era sibitegera nga matsokera ku press then tugende tumali shooting a video. I didn't know what was really going on, so everyone ne bibaawo nengamba it's okay no scene we baba bagala scene ya propose bere mu luyimba. It's fine, let's just go with that. And if you look at my socials, I did not post anything like an engagement, but nzira yewaka ngenda olaba ate social media eyogera birala. Social media yakatamba egamba she said yes, eya Victor gamba she said yes. Awe nakubira emmeeza. Ati awo naffe nawe twagambira ntugamba. Awe nakubira emmeeza nengamba ate zino scenes we ziba mwagala zikosa mu video lwaki muli first of all mwazipostinga before the video okulaga abantu nti I was proposed to. It was something different. Lynette. There is a scenario where he tried to, I would say, kiss or peg, no duka. Ate nkatula chimbanskizo ebintu byokunkisi nga tebyalimu. Ze banga lyemmaze nga ndi mu mweno industry newe tuba tuli mu acting. Thank God sinaba kufuna ezo characters zituka ku extended kissing omuntu nga si. But he wanted to. Twala waba yagala ze kitegeeza. No futuka ekikumu. It's a challenge. It was actually so hard for me. It was a very, very big challenge for me. But waba yakola bwatyo nga mwamulaba nga aleeta omumwa yayisamu ezo empisa kati ziyite ensiiwufu. Yasiwukamu katini ku mpisa. Omulenzi yasiwuka empisa. Katini. Victor Ruz. Yeah. Then ya owning a new character n'akisussa. We are definitely the chance. Naye tekikirizibwa because man ekyo kirala. Kati omwami wange abaana biraba atya nga nkisinga omusajja omulala. Era naffe twali tugambye omuntu tubadde tumanya alina omuntu ate kati wuuyo. Yeah, I'm actually in a relationship with someone. I'm dating. Rakwa the good thing to this entire thing eri akimanyi because this day when I told him babe what takimanyi. Nange kenyini nali sikimanyi. Ekyo kyakisi blaming Victor. Takimanyi. Nange nali sikimanyi bibyo na blaming Victor because bachusa script ku last minute. Ne bakufunza mu njogera nyamu bakuwamba. Bampamba bifanani ne babita. That is why I came out on my social media. Nenta disclaimer ne videos kyayagala jibeera. I don't want to let them not read the video. Because they breached everything. They breached the contract. Had they paid you fully? For the payment thing, I don't want to talk about it, but I had so far nalinsa sudwako ekimala to feature in a video. However, balance it and nagwa launch there. Okay. Yeah. Video tokyayagala. N'ofulumya ekiwandiiko kye twasoma ffenna nga kuliko wano ka closing mbu Victor musajja mulungi naye si ye muntu gwe nandiyagadde okudeetinga. Yeah. Wanyigamu. Nali njogera mazima. He's a handsome, talented man, but he's not the kind of a man I would date. He's not your type. He's not the kind of a man I would date. Ki ekibulako ku Victor kisobola okugaana? Kuba kaliko otaddeyo banga asoose okuzikaagazi wano n'olyoka omulaga nti bani. Byonna byenjogedde mbadde ng'asaaga mutolinawo yadde. Bannaye ekintu kino gwagala kikuliriza naye nze yeyo statement gye nakola nze omuntu gwe nsobola odatinga ye omwami gwe nina right now. That's the kind of a man I would date. Tali even close. Si kyenjogedde. Ati Victor omumanyi n'omwami gw'odatinga omumanyi. That's it.
ebyo nabimala okuvaayo Kasuku avaayo asuula waawe ebigambo Mbuki. oyo omwana mukulu ng'alinga gamba mbu Victor yali agenze kujjajjaawo bamaama we Kasuku. ng'agamba oyo omwana mukulu mumanyi yalina muko waffe olinako muganda wa Kasuku gwe waliko naye Kasuku mpozi yani erinnya lye ddala. Kasuku erinnya lituufu. Anti njagala ndaba oba amannya geegamu. Katende Isaac Katende. Simanyi. Sibeere simumanyi nga indo wange sifunako sidatingako omusajja nga muganda wa Kasuku. Yateekawo ebigambo n'atugamba simanyi sajja kyakubba ne kikutwala ku zi trip n'olekawo omuntu muganda waabwe oba. Ne kati ani gwe batwogerako. Nze I'm okay with everyone okwogera byagala okwogera. Kasuku bw'atyo bw'agamba. Bwe bantwala ku trip. Kyamuyisa waliwo osulawo omuntu waabwe. Ani? Isaac kugonza erinnya lye yayogera. Naye kati oba muwaayiriza abantu. Ne Kasuku ye Isaac oba Isaac ye muntu gwe mugamba. Bombi baba Isaac by the way. Kasuku ye Isaac ne gwe wasuulawo ye Isaac kugonza. Wallahi oyo simumanyi. Isaac kugonza tomumanyi. Isaac Kasuku atamanya gafaanagana gonna ne gake. Isaac Katende oli ono Isaac Katende Isaac kugonza ba Luganda. Simanyi kuba yagamba wali muko waabwe. Balekera ato. Bampayiriza ebirala naye ate tebampayiriza basajja besimanyi. Kijja kumpisa bubi. Kijja kuyisa bubi. Ye Isaac kugonza tomumanyi. Yani ye muganda wa Kasuku. Like ombuzabuza. It's funny how I actually didn't watch that interview, but I'll try to look for it ndabe. Kuba mu explanations yatulaga nti Isaac yali akola ku NMG ndoza ku TV side ku Serena. Hey, nga tova ku Serena. No, nagendangayo iyi mama kati go ogenda ku Serena oba ino musango gozizza. Tewali naye mbungwe ku TV side tovaayo. Era mbiga byaganga tova ku Serena. Eyo ku Serena naye just mukwano gwanga ate yali na muwala. Ani. Yali ngantwala yuda mu lockdown. Naye mukwano gwange. Naye actually bakwano babe bangi ku Serena during lockdown. Ngati muli mulezi. Naye Ketra ngati muli mulezi. Hey. Hey. Ebe vampire. Chei. Bakuwaayiriza. So Kasuku ebyo obisanguddewo taddamu okwogera byatategeera. Ne lwaki yabyogera? Manyi. Mbuki? Wasuulawo mu nkwano gwe muganda we. Ani. Kirabikoba mwefaananyiza omanya abawala tudde ofaanagana ennaku zino enviiri zetu siba zitufaanaganya ate leero sitaddeko kowekowe twandigambe bamufaananira ani. Naye alabika mwefaananyiriza. Let him check again. Yetegereze bulungi alabe. It's not me, Kasuku. I'm not that one. Olimba. Wallahi siyenzi. Okimanyi bwe tufuna obudde twesonyiwa abawala tubaviireko ddala. You're right. Omanye ekinsasai nti waliwo nagendako ne musaluni sometimes nga bantu banjogerako ebintu nga nange mbadde sibyemanyiiko so nemanyako n'ebintu nze byembadde semanyiko nga bantu bebabimanyi kati mbadde simanyi in my life sidatingangako omuntu gwe bayita Isaac. Newe nali nga nkyali mu ssomero teyaliiyo. Agamanya Isaac toyagalira ddala. Kuba newe twandigeze mugakke kandabe. Tewali. Sidatingako mutaso okusaako linnya lyake wadde Isaac. Omusajja engeri gye yayogeramu mu video ng'alagira ddala kituufu wamulina era ng'alina obukakafu yabula kati nituleetera bifaananyi. Waliyo omusango ogugira omuntu ng'akuwaayiriza. Bagita blackmail. Bagita. Ne kati eyo tesaana kuba jasaalika yanneefaananyiza. We should not blame him. Kuba ayinza obbanga naye musajja wattu. Oba yafuna gundi. Amaaso nga bagayita bati. Short-sighted. Kasuku oba ali short-sighted. Oba ali long-sighted. Anyway, mukwano gwe nnyo nfanfe. Yavaayo n'atukunguliza obukulu bw'olina ennaku zino nakwagala Zahara Toto. Ennaku zino enjaga. Kuba nze nsinga. Omwaga. Yagamba ako kazi kakulu. Tawalimbyemu aba yakyogera wallahi. Anzaala.
Lynette. Walabako ku ba Shadow Angels. Bali bambwaka ki? Nawulira mawulire nga nkuze. Ash. Nange mama wange yamala banyumiza ano juice. Ngamba ba Shadow Angels bali. Nga bakunyumiza kuki? Just wali yabangambako lumu. Mbuki. Nze kye ngamba abantu banonye ku bifaananyi bya Shadow Angels beetegereze muyinza okubaamu omuntu gwe bamanyi. Lwaki bizze nga ndeese gundi Zahara Toto? Just mbadde nkyerabidde. By the way. Ogambye muno alimba akuzaala. Sikyogedde bulungi ekyo. But if Zahara really said ndi muntu mukulu, then it is okay. Okukula, it is a privilege. Abaana abasinga tebatuukayo. Me, I was born in 2000. I'm a danger. Twalugenda okulabira ddala nga tegozaala Zahara Toto. Nate Zahara tusiwa 2000 kusinziira ku bye mpulira. Biki byewulira? Siwa 2000. Alingamu. Shadow Angels yali addi. N'olaba nawe za gundi Shadow Angels togimanyi. Mbone mukulu nnyo nange. No, like olaba nawe tewagirabako. I didn't. I just had Nize nawulirako mu Shadow Angels mbu yalimu. Nati bangamba Shadow Angels bintu bye yakolanga. Bwaba yalimu nga bintu bye yakola. Bangambanga simanyi Shadow Angels byali byaki? Nze sibimanyi saaliwo. Ate bye bakunyumiriza. Nze mama wange yangamba mbu mu Shadow Angels mulimu omuntu gwe twefaananyiriza era otunulira ebifaananyi. N'ogenda n'olaba mulimu omuntu gwe tuyinza okuba nga tumanyi. Naye ki ekisinga obbaluma ennyo n'oyo omwana? Buli omu waaba ayogera ku munne. Tantulamuze Kasuku. But me, I respect Zahara. She's a strong woman. I respect her. I appreciate her. And all that. She's a good woman, by the way. I have no problem with her. But why do you people think she has a problem with her? I don't know. Has she ever told you she has a problem with her? No. It's not bigambo biva muntu osuubira ogamba nti mbala okuba yangamba munneera ekiwuka kigenda kuluma. Mbala okuba yangamba munneera mbu ndi mukulu. Nze byete binnuma. Ate yanzaala. Alabika akulabye ng'okula. Alimba baba. Alimba. Tasaba nga ndabye nga nkula. Because then alabako show yaabwe, what was their show? And Yaliku Spark, Live Wire. I was still in secondary by the time Live Wire were atandikira. I was in senior 1. Yeah. So I respect her for that. Nti yansoka mu industry. So I respect her for that. So I'm malagamisa amaso. Niba bagamba nti ndi mukulu. Alimbye. Alekera okwegumya. Yegumya. Abala tukiina ekyo ekintu. Twegumya nnyo. Gw'ozaalinga mu myaka emeka? Abula simanyi naye nga si wa leero. Akwata fule y'okutaano? Simanyi wallahi naye nze kugambe we natandikira Live Wire nali mu senior 1 nga bo batandise okukola. Ate ng'alaga nti mukulu by then. Era teyali muto. Nga nze ku gundi we wadde ewaka ng'omaze all that happened. What did the husband reaction? I explained to him everything, how they betrayed us. Okay, yes, me and him, because he's my partner. We always do things together. No, like buli kimu tukikola ffenna business ne ba project. Mugamba nti kati tuli kweno. Mugamba ebyo byatuseewo. Ng'ofulumiza ekiwandiiko kye wafulumya, because our first song exclusive busy etaddeyo, then later in a day 1 or 2 nawe noota. Yes. Did Victor call you? Okay, that part I don't want to talk about it. Mwayomba nnyo? Tetwayomba. But I don't want to talk about that part. But just know whatever I released, I had to let the entire world know, because twatesa bulirala eri team yakola birala. Yeah. Video teriyo tetugisuubira nga mulimu. Tyabyagala video. Era nefuluma nga mwoli biralamu bijja kyuka maataawo. Naye nga video yaabwe sikyajagala gibeeramu. So it's a standing warning gye bali. They know what to do, because we had a meeting. Before I released that disclaimer, we had a meeting, so they know what will happen.
But let's go and support him. Ekyo tekitugaana mu supporting. That was between, yeah, obutakwanya bwali between me and him. No, nze sigenda beerayo, but let's go and be there. Wanyize nnyo. Saanyize. Oyagala mbeerayo? Beerayo. Yeah, naatayinza okulira propose endala. Kitegeera bye. Wano etawulira. Tawulira. Abana tebeewummuza oyinza okuba otudde katebe mu bantu omwana najja n'ebirabo. N'okwewala obuta how do they call it, okwewala obuvuyo n'obutategeeragana muffe abantu ne bafunamu kifaananyi kirala nange nefunamu kifaananyi kirala. It's better nsigale ku bintu byange naye asigale ku bibye, naye n'abantu bagende bamuwagire. Ne Victor mwana muto ku gwe yali yakoze kyekyo ekyaki mwana muto kikyotegeeza omusingako ko musinga myaka emeka? Sinze nkuzaala naye kati lwaki ogamba nti musinga gonzaala naye nze kankubulira abantu basasanga mugamba nti ndi muntu mukulu. sigambe toli mukulu naye ku Victor omusingako. Victor alina emyaka emeka? Victor tukalabye wano Juzi nga kakubye lavulege kati goza nina emyaka emeka? nga kakaaba ku kasiki baka promoting. Goza nina emyaka emeka? Olinga ku level makati ga level y'okubiri. Makati? Jesus. Yes. You're like 25 wow. Siziweza naye siriira mwana muto nnyo. Toweza 25? I'm not 25 yet. Okozesa kambe ki? Akakola ki? Where is my driver's license? Do I get driver's license? Birth certificate. Anyway, abaana balagirire wajja ogulawa ebiso nabo bagende. Sina jengula biso. But that is it. That's it. Okay. Tubadde clarifying amuko ku bintu ebimu. So Victor Ruz video tetujagala nga mulimu Lynette. Abadde clear. I know you're going to watch this because your team ban following. Oba bamanyi ndagawa. Just see their comments. Kakati video tetukusangamu nga mulimu ne mwana muwalo kikimu. Kasuku tetukwanibwangako gwe bayita Isaac. Naye Kasuku mukakasebya ebigambo yabyogera. Kati ffe byokugwa omusajja yakubba kooli n'akutwala Dubai ffe twali tubimanyi twaliyo. Dubai n'ogenda Egypt. Naye kati walayi abantu basala ebigambo. Kati wenagenda Egypt ne bamugamba nti musajja yantuwa ebintu byali ku social media zange. Kati yewe bagenda ku social media zange n'alaba nti Lynette yaliko Egypt n'alyoka akitema. Bwafuna kishuga daada. Alina bbucha mmeka wano mu Kampala. Ezitema ebigambo. Kasuku. Ayinako eyiyo. Lynette yabitema birabika bituufu. Nga bituufu batya. Kasuku musajja mukulu okubanga awaayiriza abaana abato. Yesu ku kigambo buto. Nevudde wano.